minan nas omumanyi omu ow'abashia ayitibwa Atusi Ashii yagaa nti inna minan nas man shakka fi imanihi, mu bantu abamu mulimu abaabuusabuusa mu bukkiriza bwa Abubakari. Tuli fenna era kyava yagamba omumanyi oyo Tawusi Ashii yagaa nti anna Ababakari mashkukun fi hidayatihi, obulungamu bwe buliko akabuuza. Genda osome ekitabo kye ekiyitibwa Miraati al-Uqul sharhi ar-Rawda omujalladi ogwokusatu peegi 429. Basahaba bagambanga nnyo nabbi tukirize ya Rasulullah tute. Nabbi abaga nti al-afu was-safu, mpola mpola. Kale bagenda e Madina aya y'okulwana nekka tolwe Badiri ne baluyingira abasiraamu 113 n'abatali basiraamu bameka 1000. Olutalo lwali lukambwe Sheikh. Kale Allah n'agamba walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqaw, bulijjo mwegomba okusisinkana okufa nga temukusinkananga. Faqad ra'aytumu, kati mukirabye bulijjo kye musaba. Wa antum tanzurun, mukulabyeko n'amaaso gammwe. Bamashiyuku nkutereddewo babiri. Eriyo yonna anoonya erimu y'eddiini. Sheikh asoose Bamir ozikutte bubi n'omumanyi omukutte bubi ate ovunudde bubi ebigambo bye. Yagamba inna minan nas, mazima mu bantu, mashkukun fi imanihi, nga imani zaabwe bazirinamu okubuusabuusa. Eno Damiru eri ku kigambo imanihi, eno Damiru edde eri ku nas, tedde eri Abubakar. Yagamba minan nasi mashkukun fi imanihi, eno hi atamanyi Luwarabu, amanyi Oluwarabu, eno hau eri makusura edde eri minan, edde eri nasi. Idhan kathirun minhum walakin bada bi Abubakar. Kyava atandika okugamba nti inna Ababakar, bw'anaamala oyo ayogera omulala, bw'anaamala oyo ayogera omulala ila akhiri, mpaka bwe yayogera ebigambo bye. Uhadhiruka ayyuka talibul ilm, wange gwanoonya irimu nkugamba togeza kunoonya kitabu ekyo. Ono musomesaawo gwenva okutereeza. Already tunaba kutegeera entambula ya Ali ku ludda olulwo, engeri gy'okibirivingamu. Bakutumye ogenda osome ikhtilafat, ng'olwedde n'omusomesaawo naye bimulemye okwaprochinga in a proper approach. Sheikh owokubiri okugezaako kuku elaborate nga kyendi okugezaako kugamba, ye mugamba nti abaali e Makka mu myaka egyasooka 13 ma bayauhu ala qatli au ala safaki damu, tebassaako omukago n'omubaka sallallahu alaihi wasallam ala safiki dami. Ekyo nja kukisigaza mu Luwarabu. Eyo bi'a oba okussa omukago okw'engeri eyo kwajjanga ali Madina. In fact n'abaasooka okussaza naye omukago ba ahlul Madina bassa omukago gw'ekikyala gwe bayita bi'atu nisa'i. Yasomako ebyafaayo ali kutegeera ki kyendegezaako okugamba. Oluvannyuma waayitawo emyaka I think omwaka nga gumu n'ekitundu, kuba Ghazwatul Badr yali mu myaka 2 egyasooka, omwaka ogwasooka naye ogwokubiri. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yamala e Madina ng'omwaka gumu. Bi'a nzijukira ne Abbas yajja n'abeerawo nga bali kussa omukago ogwo, kyokka nga Abbas by then yali tanaba kusiramuka. Abbas abazaalira Ibn Abbas taata we ye yajja ne bassa omukago ogwo, naye nga bali kussa ne bali abasiraamu eri bi'atu rijal, enzisa y'omukago ey'ekisajja. So Sheikh awo nga omwogera nga omwana omu yagamba nti awo yokyezaamu mpaka sallallahu alaihi wasallam
eyo aya yassibwa ku occasion ndala teyassibwa ku eyo nsonga. wama yaqiluha illa alalimun, Allah mpozi nga ajja kulungamya kwanza otegere bye mbadde ndi okugamba. Wallahu a'la wa a'lam.